Yadamu nabazadde ddi ekiro. Tetwamuganya. Wadde kaganya. Anje twamuwamu. Andi wendabanga agitukiridde anziruka kusowa lediyo anje achukanga taiga asoba ekiro tewamuwamu yatuka nakunyigira nagana yo nemeseza nnyo nsonyi waawe mba nakunyiga naye nabatiisa dda tebakugambako ani kugambye bakola akabinja mu kibinja nga banwana nga waliwo bavumbi nga babeeranga mukaaga bali be nagamba nze kye nakola naye fite lyange wali nengula ebindazi nga batudde wali nengamba anti mpe ebindazi 3 ng'ekikopo ky'obugi bakireese nendya nga wennumya ku life kwe tuli amanya bampita Metani Club Bongo oba Rima Sam ku mwana Katonda ali atugoberera wasuza otya Katonda akwagadde ati obulamu bugamba ki nze akyankuumye era akyandagidde ddala nti weewaayo ye Mukama di Katonda lwakola bannaffe abamu bwe batusanga mu makubo batubuuza abalogo walogerawa ani akuwa ssente wabbawa wayingira gavumenti olina abakufujjirira olina mikwano gy'emigagga nebo bagamba nti nedda bwe nasenga Katonda buli kimu kyayanguwa era buli kimu kyata olwo nga bawakana wa Katonda kumwana Katonda di Katonda lwakola mu bulamu bwaffe abalina emmoloka ennungi bagisaddaakira nkoko kuzikuuma naye nga ate mu kuzifuna bakola n'amaanyi nga bwe basaba abazaala abaana abalungi babatwala mu masabo okubasala emisale naye nga ate mu kubazaala yali Saara na kwagala kwe di Katonda lwalina okukuuma ebyo ebyaffe byatuwadde kyo n'ekibuuzo kinene bw'akola obulungi tuveeyo tumujulire tuleke kulowooza nti bwe tunaamujulira abalala ne bamumanya bajja tuvuganya nedda Katonda waffe ffenna bwakuwanga komawo n'abalala obabuuse nti nedda nze abadde Katonda teribadde ssabo ng'okola bw'oti mulo ebigambo nange oli mukundi owa mwoyo omwoyo we manguli olina kuba bw'oti nandiyatula gobaliwo omwoyo akola bw'ati newuunya nfumiitiriza kali oli ku mazima kwotambulira oli nenga kiki obukugu wabujjawo soka obuze ku bantu mbalamusiza bassebo ne bannyabo abanene n'abatono abawanvu n'abampi abato n'abakulu abavubuka nga nze nga Metaniki mwebale tuwoomerwa naffe tugezaako laba nga ate musigala mutuwoomerwa ngaalwingi kutuddeko olimba naawe feso kye bayita dog oba cat simayigwa kati gwangamba cat dog cat face okay enyumidde nnyo gaalubindi olimba naawe byaddala nafuse nno faaniwo ebyaddala tonsudia ate nnyo Metaniki tetwesudia nnyo kale mu programu eno baba abantu bageze nayo yatuvumye mufena tuli balalo bwabuuza ne bwe babuuza ayavumye gwe nawe anti yakutwaliddemu naye nimuleka naawe yatwaliddemu nkulage komenti ojja kunkutula omutima nze yankutudde dde ogusembayo naye banziriramu bubi nnyo anti mba bize omugambye weebale musawo the professor owaayi bitambula bitya bitambula sijja nti bitambula nga mbyagala naye bitambula kuba obulamu bulina okutambula budo gijjeeko oba interview kati agituweera mu mitendera ngizeeko kyokoba kye ngenda nakyo nkole ntya gijjeeko kubanga kyendabe kiri kimu kati ng'ebyo gijjeeko oddamu kujjako gaalubindi tuye ebigambo nga 3 ojjeko jampa tuye ebigambo nga 3 mba nfuuse kabako owaayi soka weebaza abantu batwagadde abantu batumatira mu maani olina kwenagamba ati mulo bannanga ate nze nkwagala sina kyenkwagaza sina baayi naye nze nkwagala ndi ku mutima onzita tova ku mbozi ye butabika banene nti soka omalaawo ate
tusoke tumenye ku bantu tubasomemu ko TikTok weryawo TikTok kanda bakanda takachansoboza santi nywa bwendo oba wasome ba YouTube lero oba tusoma ba YouTube byona soma ba YouTube wali twasoma ba TikTok era kuba banji bayitiri tusoma kaba abasani tubasaba mmwe abali ku TikTok musale mudeko ne ku YouTube waliwo abantu ababuza kati full story eriwa Metanikira Bongo live kwetuba bulijjo gwe okulabako no sharinga kirifulira ddala ab'omuwendo bwekiri mayiniga era kiba kiragira ddala abantu nti nere tukola nsobi sometimes okuleeta abantu nga bano waliwo agamba ndi kakati lwaki oleeta oyo atusesa nnyo ffe tulina okuba ne panado kati neŋŋamba ate tota abantu tulina okuba ne panado ffe tulina n'ebizibu byaffe ffe batugamba okumira nnyo eddagala abasinga ebizibu gwe gamba akwatayo nnyo kongola bemane mukama ebizibu bifuuka ebyangu mungu mugagga tutandike ne Sande Patrick Metaniki ne Mulo mujja kunzita wanudde thanks for the show guys chokoli nako lweninda nkutule Bob Mastura naseka nawaniko yada akutensa unajita negweri naseka haya tukufanana oyaja kunettira sana zaba akutta jazinya kumalirize bumaliriza Ahmed Abdu Nasa mama moloto we mudde Ahmed Abdu Nasa atuwo chicho ayogera cyari cyabo we mu Lahar Zaidi leka kujubisa Mulo mama moloto we mudde akujubisa onjubisa kamarket years kabuno omuntu obusekane bukutukako emimwa naseka omumwa ne gwambuka nakawes Rashida he is not lying kireka is there in butabika natekako obutima nagambira nze Mulo njagala mpase olimba nayo kanda ngade nyakulaba oli mwenzi era katoli mwenzi wao mwenzi abakola bukozi bwa amagukirawo tata ako olimba amanyire Darwin aga bigger brothers we wao Angel Muganda Mulo will never disappoint ultima Angel Muganda ato mukubya amasasi anti mamirira ato mamiri doga mutunuza amafudde ngakubye mubanga tokirabye wekanye damuturabe tegako mwe gatukubo mutuno tegasobola kayaka Constantine nasekala gamba ha ate kayaka Constantine nakalobozi kati ngati yasem kalobozi katini kati gotegeza kalobozi katini nze abantu bange mbara banendoze ngerije nze mbifumitiriza wano cyali bange ina kalobozi katini Zaniz nechi jerino Haniz tusome Haniz zete tujisoma Haniz thanks a lot for the great work may God reward you abundantly adagambani bagwe adagambani may God reward yani katopika mazire nani n'oluzungu luyitirivu nkomye wano may God reward you abundantly kati omukisani agutwala tugugabana kangukuwe nze njatwala oguddako kati guno okuwadde may God reward you abundantly kati zika oguddako gwange naye ngenda kwisubabira tewali ampadde mukisa mulala wano Basha Makazi kana akayaye kasobola okusenseko Baheni kwetuli Mulo kimanyi abaye bali Baheni bakulaba Baheni nsi Baheni nsi ejikola gogo oli international nali manisi naduka nakyengera Catherine wa Maholo nagamba ha naye amazima Mula asesa nadamu ha naye for real tasobola kwesonyiwa kiti abantu baganye ekitiwa kivaako mbagambe yayogedde kiki tonakuwala kiri eriggo okubagamba wakivaako oba okyakirwa tunulire eriiso limyufu naye ndowooza mpewo ebadde kufuuwa mpewo ya ku boda erimyusiza nenda ali myufu
Liyo lilikwala liko 99%. Naye for real muno tasobola kwesonyiwa kiti Kiti na kita. naye waze wanooseka jimemu Nanti nange onsesa. ani akusesa ate lwaki Onsudiya nompayira nonkonjera. Catherine wa maholo Metallic Sebo olina okukomyawo paati ya kalango ka MTN everywhere you go. Abagizi baffe be bakama baffe gye tuba tukola so tukole wani ebutabika tubyogereko akalango tukawe special tukole ebutabika mu budde bw'ekyo tuddeko akalango kale anti kali ka bulabe Jingo Richard naye mulo anyiga budde ki kirabika abeera atupima. Thanks Metallic kati nyize ya Metallic kola weka sha mulo nakoze na kifesi mulo tewali muntu anyiga yewuma ngumi nakoze na kifesi Jingo siweddeyo mulo ebutabika mu budde bw'ekiro twakomye kuwettaala owettaala ng'afuuse owettaala oyo yali wa bulabe wa switch anti gugamba mwana musubiza bintu lego wa switch yasesezza abantu mwana musubiza bindazi nteka banne pepa wa switch banne mulo nedda n'abantu bagayite tuli balali soko bagambe nze siri mulalu ate nze tukola babiri kali nange mpaka zendalo bannange nze gwe mulano siri mulalu era musokundaba siri mulalu nanyumya byaliyo nyumya reality poza kakati yakandi ni mulalu toba waddala blood oboko togera obo ndabisha nzala ngukujeko tutandike obangu kuleke gundekere meda chikemu apozi n'ekirala tutegeera bulungi yamba ntegeera bulungi mulo tonjijako waya ate nga batuvuma aba buli omu yewozeeko bibye soka yewozeeko bana ni musajja mu bagandi professional ozo professional wange busingira kuwa muki nki mu kuyimba ate wano mu mboozi wange kale ne mu mboozi wange kati oli ki oli mulalo batoli mulalo ndi musajja ategeera bulungi siina wannuma wonna kujjako senyiga abadde nsumbuwa na bisodo vince amboti sazono kuba pressure hapo nawe so kuba pressure tokopo mukulembeze w'eggwanga bajja kusiba yakuba kikulu babirigwe yali edit temukiriza goso kuba pressure pe 10 nze nkuba bibiri ate kati aje tukubira omupiira bale manye mbozi tuli mu byaddala te kozi wali bola siwakanye nakusanganga ng'okanyuza ssebo nga omusajja mbanirwanako asiika obulamu omukono takola buyinza okutusirirako nga nze nali nfiridde ku era amazzi nagenda owuga abakyali bange bansudiriza kyatuwuge kati nga nze kimanyi sobola wuga munnange abasajja tugenze n'obumaali bwaffe abasajja bamanyi owuga neŋŋamba ate nalabika ntya obumaali kyeki n'obukyala bwaffe twagenda mu Costa biki amanyi amemanye munnaye abavubuka bonna bayingidde amazzi bano bali eno bawaga kyekyo kwasinga bansomedde nenga kale kaŋŋende mpuge nneme kukola ki kuswala munnaŋŋenda mu mazzi kati nagenda walambu mbekweke bajjeko ebirowoozo bali bantaddeko nnyo ebirowoozo kumbe gye nagenda omusenyu gukkirira anti nali ngenda kati nga simanyi kweta nembigezaako nga nzikirira kati ngera bambulirayo kati nga buli wengamba munyamba enywa amazzi obukono ngamba leero bana amazzi gali gamize nga musenyu guserera ogumanyi ogw'omunyanja nenzikirira nentandika okuganywa omusajja yanyamba yali ndooza besikwizinga namukyala amuyigirize si eyanzijaye eyakulaba kujayo zimbye akabuto tekazimba nnyo naye nadda ku lukalu nengamba kale yazza olyobulamu obubadde bundidde nga bannaye oli bulungi ate watugambye omanyi owuka ate banne konza obukugu bwange tebuli awo osadde mbumama nze ate bumama ate nali nswala nali simukwana ate
Mbumanyi bujubisa bwogere. Bujubisa nize sabuliko. Kabuto wakazi ndio nywedde amazzi oli awo. Nga nawunze ddani wali. Mama. Musizeka. Mukubire mama. Nga byantamye dda. Kyokka nga ndi mbaniga bawoza basooke bagoye bakibbiya. Mulo. Walemedde omusajja wa switch. Kyokka nja kunyumiza ono yali technician. Nga tonnatuukawo. Soko nyumiza omusajja wa switch oyo. Switch twamwogerako luli naggwa. Yali atera kwambala mpale zifaana zitya. Era twali twambala uniform yemu ffenna. Bangambye yakanene akatansa. Yali mu mima oba. Lumima mawugwa. Yali kale era teyali nti ali awo nti omuwa obudde nti abeera nnyo fresh. Yali muddugavu mweru. Yali aroga nti nga mweru muddugavu. Sikyajjukira kala. Jjukira nange ebimu sibijjukira bulungi. Ate nga abantu bagamba mbu banne nga njjukira nnyo basayembo ebyana byange nali nziruka renti. Ogende kutabika. Nga mireka tujerega mulo bwe mucho nammwe. Bagende nti oyina ezaarenti. Ate statement nene. Wenodduka renti ate ogende butabika. Ate bagenda okuntwala nga ate nali spansi nali nsula ku studio already. Nga nziruka ntya renti. Tudde wano. Tekini tukyali mbudde bwa kiro bwe buziba. Kiki ekibe butabika. Buli kabadde anti komanyi kabeera wali. Obwongo obwenjawulo bubeera wali bugabe buli. Technician yakola budde bwa kiro. Technician anti yali agala kubba wa radio ngaka radio eno mbeera kijje erimu alaga obukugu bwe byasoma yakwata kuba yenga naye agamba simula lunga nange Uganda agamba nga siri muki yenga ayagala kakasa radio asoka agitte agikole omuntu obwogerera munda muri sibwe bwambuza obusajja abujjemu yali akimanyi kiringo bankugambe ntya nti omuntu kati ne waba muyimbi nagwe eddalu ne wagwe eddalu asigala amanyo yimba kati ne oli makanika bwanto bwe yali ngagala alinda ono wa radio yebake Shobola nagambye walinanga okwebaka ng'olabye nti 10 benne basenga batunula owenfunira ekizibu bentandikirako kati ate ng'olina n'opasinga obudde weebake nga bonna beebase kuba buli yeebako bimanyi ozuukuka ku makya Odangulu ono yasala yali atusumbuwanga naye nga waliyo rumwe kati nga babeerayo abaggayi abeekyanga bebetolola ekisenge nga obimanyi ebyo nga betolola benyumiza ebibuuzi ebitali nayo kiro ate nga bo bakikolanga n'emisana mu compound ogera mutunyumiza tudde wano ku technician abala nja kugitta naye bambi teyafuna mukisa naye yayonoona ebirala tugende maaso naye nga ndooza gundi yali ayagala leedi eno agitte agisumulule yalina kagundi oba yali yakajjawa kasukudriva simanyi nomanyi buli omu kyayagala tekimubula omuyaayo oli nga ayagala ono yeebake asumulule ayonoone atule wali nga profesa tandika osumulula agizeewo eyimba abewalireko abagambe nagisse nenjizaawo agende mubakulu abagambe mukirabye nti muleeta wano abantu abatalina musango abantu abalamu wawu yalina obugaalo bindi mbu yali yeddira lugambe di profesa bamukwatira ku radio Lubona nga ayagala ogitwala ogitta tetwamuganya ekyama kyani yakyogera ne mumutegeera andi naye nali sobola muganya nga nange radio yennyamba yadde nnyini yali wa kikono wani yabaga nti yali agala gitta oba mwamuwayira buli jukira ekyalo era bwe muwanga mumanya nti ono omusezi ono omubbi ono alaka muyimbi olweneeyisaaye ono wambwa mwomulya radio yammwe ng'agitunuulira wakyakutta ku ttama akitunuulira tibanaye kale banaye tugenda tayogera mujja kufaawo njaggikanikamu yali akolanga olikyali wange yali agendanga otoloka
Yenga buli kirala ba lady agina nina okugita. Njagikanika. Already yali akimanyi nga wona abeera nga gwe mugagga mu Katanga. Nga okimanyi n'okwekengera asigadde bonna abaavu. Tebayinaawo baamazaawo. Gwayinaawo kati security ebattayiti. Kale kanika yali alina emyaka ng'emeka. Yali musajja mukulu. Bano abalabye. Nga yanga Pirate namulabye n'ekirevu kyagenzeemu envyali nga jjajja Ichuli. Ali UK. Namugambye yatukubidde video call n'agent. N'atugamba mwakubye tune. Dede. Koze baba nawuliranye eggulu. Anti kati gogenda sala busaze okunyirirako. Ennyimba zange zonna agenda nazo. Nange omusajja oyo. Olimba ennyimba tewazijjayo. Kyokka tebamuwa studio ennene UK alina studio ennene. Akolera balabadaba. Tomulana mukayimba kalabadaba oli muli omayaga yanyu naye okufaako bufi. Pirate sebo panjo kyayo esso lya $. Nalikozesa kimmulo. Kibula. Bitandikira ku ebintu byonna. Anti owulira. Kituufu eyagambe timulo tovanga ku kiti mutuufu. Tosobola kwesonyiwa kiti. Bitandikirawo. Ebyetaago byenjagala. Badde manyi. Kyogamba nze wengera nekolera video wajja live ebambi. Kituufu. Kyogamba we issa. Mulo. Wengera Tudde wano tetunyiza abantu. Tebasobola nnyiga olwedde ffe twanyize. Bakwata olwedde empola. Kuba olwedde bali mu state etunyiigira. Bagamba tubalimba nnyo. Bagamba ojubisa nnyo. Ate bagamba nze nga siriiko. Okyali mulabu. Akina popo. Tulinga akina popo tuli. Babi tonesiba akoli weka. Akina popo. Bakumuli oli weka. Bagamba oli mulalu. Kakati no bakwata empola tubakakase. Banachaya. Laba omugole na agamba nafuna omwami mulalu. Mulo. Omuyaya abalaganja jikanika. Omuyaya eno tetwamuwamu ku radio naye nkugambye. Gayo yo kye yakola lumu. Yagenda eno bano abamaji ababeera mu office. Ayina akantu ke yajjayo ke yayonoona. Naye kimanyi kamulema okuzzaawo. Radio call. Oli oba kaali kaki. Namusanga awo mu gundi misana. Asumulula gato wayambuwagira. Akantu kakanga okukola. Nemanya ati kino ekiyaayi. Naye kigatta bukondo. Tekiriiko. Alayika yali makanika. Naye ndowooza mba makanika bwe. Kuba yali awoza. Simanyi baloga muloge simanya biki. Gundi gwa simanyo ndi bubi naye simanya kale nga alaga balina bintu bye bamukola. Ngabira olagamba bwa kinansi. Linya kiri yali ayogerawo. Sai ogera manya g'abantu. Ngalinya ki. Jime gondi bubi neto ja kusobola. Kale togere jime tojja. Byonna nwana. Wanze sirima enze amazima ngamanyi gayaka. Mubye yakola yaka ina guyanyiza namukola akalingo. Kati we yapapalamu ne bagamba muki. Mulalu naye yali tali fit. Aje yakantu ko bannange mboko bakuba bwakinaye. Naye no nabayi bayino mukuba. Kati ate walinga unagamba nga wangambye ensobi mu design bagamba batya. Ensobi mu design eba buli nsobi mu art eba design. Kati nevutabika oli wakola ekintu nga kinyiza oba okisuubira kuba olwedde bali balalu tebasobola kukupa neshinga akatuulako yagamalako bbanga ki sinza kugamba kuba nange nali bize nojjukira mu lusetinga olukwana biki mugenda kupepe ya kwana mikazi kati ngasi jukira toba attention tojiwa muntu omu kuba nange nayinanga obuntu obwange bwenkola bakuba nange sisobola bulaba okitegeera nange obwange sisobola bulaba okujjako olinganga musajja oyo yakola ati okujjako byenzijukira bye nakolanga ebiyangattangako naye nga buno obwapakupaku nange embukuta ati metandika embukuta Ejegeza nawe nabo wakolanga bagamba kulunda yagudde atedda kati lirinnye nenga golabo oli ku nnomo nga wanyizizanga na jukira na gai na ali ne manya nti wakoza akabinja mu kibinja ante emergency yakakaso kimanyi ne butabika aja kakasa era ne butabika abantu bajje no kakasa kwabira okufaana ne butabika
kukakasa Vumbi abavumbi n'omusanga Kenya nga temukwataganya lulimi akulaga nti Vumbi mubisi asobola n'okukola sayini akulage nti ate eno nze afuga kakana kati ate wabeera n'abantu nga ffe nga ntegeera nti gwaliko era gwafuga naye nange tonyigira muki mutooke nti nange nazze nakoze ki nazze kitegedde oli Vumbi oyina abaniga naye nange nina efite ku karantini kati abaniga abo bajja kwagala okulya ku kindaazi tukirekereyo karantini oba nyongere nkutereeze akantu kali tokajjukira siri malayika nange oluusi neeyisa bubi nange nina omusaayi siri muti kantini omuntu embozi bwagisanga mu makati asobola bana ate balalwa ebisemba gamba ono bambi nyamba onjijemu bano bambi nyamba mulo mbadde sabo nyamba ono tukolesenga senjula ate wenakola concert sikuyita nga wenakola concert awo mpita naye nze saagala mizeejo gye nyambaze bano bano ate balalu kife bali mulo sebo omuyaya abaziza rediyo emuremye agenze abya akantu kafande akakanike kaganye akazaayo atya yakazaayo akasulayo busuzi oyategeera nti kiwunye yakazaayo buza akasulayo nayebuzaabuza yaddamu n'abaza rediyo ekiro eri mission ye mission kawumbi mulo teyava ku rediyo tetwamuganya wadde kaganya anje twamuwamu anti wendabanga agitukiridde nga nziruka okusowa rediyo anti akyukanga tayiga yasobanga jajijjewo kumba omulaba anize jjukira twebakanga twalinanga ono we nagamba pasita eyambuliranga enjiri nga aninaanye wano kati nga naye ansumbuwanga wenagamba yanjatuzanga nga bikana kwansomerayo essuula bikula Matayo simanya byakoze bitya essuula gyojjukira gye yakusomeranga sijjukira ekikulu twekuno kubadde kale ekitabo Matayo y'omujjukira mbijjukira ng'oyo yatula otya sooka tujjukizeeko nze jime njatudde okwatula naye tulira ddala okuva leero katonda ye musumba wange seetaagenga kalali ng'obyogera nga omusajja yankwalakako ne ku mutwe nkiriza nkwataako nkwataako oyogera ekigambo ekituufu nazibiriza tigamba nti nze jime luswata ne jime luswata anti gweoyogera nga nziramu njatula obulokozi onzije mu kitabo ky'abafu onteke mu kitabo ky'abalamu nsonyiwa tata byonna bye nasobya nze gy'oli n'omala mbyogira natandika okusabira taata mwana ono talina buzibu musasire taata nayogera ne patwa sakaba pat omwoyo ga mulinnya nentunula alinga musajja atonda badde ki yalikomye ate awo anti kati awo nga nange kituufu ndaba lwaki bamuleeta wali anti omuntu bwagenda deep mu mwoyo ayogera ennimi gwe wali tamanyi nze nga sizogerangako ng'ate ngenda deep nnyo anti mwoyo takwatagana nakikutwala deep kiri kyewali okola ekikutwala deep takwatagana nakyo ate enjaye eri emotion ekutwala mu mwoyo anti tosobola kwogera nnimi oli aba mwoyo mutukuvu ate enjaye tesobola kuba na mwoyo mutukuvu etamiiza togiwolereza ate enjaye ekuba byanjawulo kuba n'okutamiira byanjawulo anti enjaye tesobola kukuba n'ogwa ku kkubo enjaye ekuba abantu ne bagwa mu kkubo naye bakamumyala bw'ati yewunzikamu ng'emuzitoyeeko naye omwe ng'agwanga ffene bbu enjaye esuula mulo esuula anti amagezi agakuyitiridde anti ekulowooza nti gwasinga otegeera mu East Africa enjaye oginywa osobola onyiigira buli muntu oba n'ebizibu nga buli ayitawo laba n'omunyiigira ate oba n'essanyu osobola osanyukira buli muntu bagamba buli omwe mukuba lulwe kati gwe yakuleeteranga ki yanneekyaya nenyiigira buli muntu
tudde wano omusajja asooba ekiro tewamuwaamu yatuka nakunyiigira nagana nayo nemeseza nnyo nsonyi waawe mba nakunyiiga naye nabatiisa dda tebakugambako ani kugambye bakola akabinja mu kibinja nga banwana nga waliwo bavumbi nga babeeranga mukaaga bali benagamba nze kyenakola nga ninayo effite lyange wali nengula ebindaazi nga batudde wali neŋŋamba anti mpa ebindaazi 3 ng'ekikopo ky'obugi bakireese nendya nga wennumya kati nempita kino kiboyo ekyali kyepamira nga owali kize nenkimenyerako nenkiwa nga bavumbi bali wali balaba jukira obwavumbi nenjala nebekuluma era osigala wamba oli vumbi naye mumutima oba okimanyi nti ebyokulya byo temubiina kati baboyi babali abagala okukolako obulumbaganyi owa ebiri bitya ava mu ebyo wala ekyo mukitemetememu gyakudda mu ebyo ati bwawungera tuli tuti tukoze tutya ki ekiddako mukakkane mbayiiza ndi bize anti kakati oli obuzibu atulumya ate enjala netusimba akawunga atayagala konze walani tandise kuwamba kakati omye wamugamba nga wuyo ngadduka ddayo katanakeka ayefuula mbu abadde mutulotuziba nyini rediyo mbu azuuka nga tayiga ani atakikwatako oli teyamukubamu addawo nga yebaka okuba kwali tekukkirizibwa naye nga kyatteeka emulo tukoze ensobi so nga tubali bakuweereza akasente ati batya waliwo akaboko oluyi mulo twayisa akaboko oluyi akabbo omulanga abantu abamusiga babiwulira naye nafuna abanja kyayawotoza nga babiri baboyi bange batumireko webali awo batumireko mulo bebaffe okuba omulanga waliwo gayi yansindikira ogumu 2 nali simu nali nakazuukuka nankubira alo konzalo ono kimemulo nti mwana nzo nkyamula nnyo kankuterekawo ekida ene namba yo nti kale nateekako ogumu 2 ate omulala nemukubya nemweyanza waliwo nemmebo kyali wange ono yakubulya linnya yali stranger omubuuza nga gwani nomutumirako wano nemukubya ngamba brad neyanza biki negamba kyakabi mwana gwe kyobamanya nze onyumira mwana stranger ne chakumiddeko stranger ne mebo yakokyayo meka mebo yanjo kyayo sebo meka atwakakola mbalire malize tubuzaayo mebo yanjo kyayo yampa meka yampa akazike mulo ate kasubuwalidde okwogera ate lwaki mebo oyo nali mbeera ekyengero eyo nga tuli bato yangamba mwana tokyuka tokula tokuba nnyo waliwo nekyali wangawo omulala shifuwa ampayawo bagumu ekitundu kati awo zemmeka zetulina 13 tulina mmeka sokubalemu awo oli weyampa ziri akazike nenkawaayo musito yakuwa ekyetaano nosindika ku studio nenkiwa kuloni nono nakuwayo ogumu 2 kati 6 nosindika nogwanga ogumu 7 nosindika neguli nezidi ogumu epiiso gwashifuwa 8 kitundu 8 kitundu 8 9 10 11 2 kati batubanja 4 kitundu ate njagala alina nyimba zonna agenda zimpalo mu 2 nyaziterumu 2 nazikubagana okwo enamba yisimu soko gibadde bagenda teeka ogumu ekyo bagenda ekyo bagenda giteeka bangambye n'enamba ajanguya nnyo kati nkole ntya teekako obwangu bwoliko wasoba abantu bagala mboozi kati atuyiseewo buyisi abantu bagala mboozi 07 08 39 80 46 jogere mu Luganda 07 nagambye mu Luganda embuzabuza
Njagala tukwatagane. Njagala tukwatagane. Oyiga omanye obunafu bwange. Tuyambeko. Onyambeko. 07. Mu Luzunga nze nzira mu Luganda. 07. 07. 08. 08. Kati ate ombuza busana. Kati kanje somere mu Luganda. 07. 08. Asatu mwenda. Kinana. Ana mukaaga. Eritamanya ki? Kisa kya Ivan. Nagichuza niteka muganga. Enamba yaga no ba abe yatero banziba. Tolina ndaga muntu. Nina ndaga muntu. Kisa kya Ivan oli yesimbe ku president wa Uganda. President. Tomu manyi kisa kya Ivan. Kabone kagali. Yachakaiza kibuga kirambe oyo. Omwami oyo. Antu abera nga fena nga ndaga muntu. Najinsajisa nebiga byayogerera ko boyi wange mumanyi we mukwata. Tubuzibwavaawo nga bajinzi biyeko layini simu bakabula okuddamu mufuna anti omusajja avunanyizibwa ate singa yali yakiyayi teyalisaliza ku ndagamuntu ye kuba yali akimanyi sina muze gwonna saba omuntu okwesinga kusaliza ku ndagamuntu oli ere wa Mosikani mulo ani yali asobola okwesiga abantu bona bali bannesika naye nga bakimanyi nti omusajja oyo yayokyamu katini nagewukamu bibiki naye akeera ali masavu kyokka luli wangamba nsome ennamba kati zemba mbandaba njokya mulo jukira oba okyatolina luyimba wabweru abantu bangamba nze bamanje ennyimba zisina kyabbagamba waliboyi wange yagala kukuba luseke tugenda nnyo ku bigambo by'abantu mulo tugenda mulo kankongere omutwalo wakutemu boyi wapi wa people power oli mu baboni forest kankuwe ttaano mulo bimbire kali akayimbaka eke natera ngo mulo anti chengamba chengeza okugamba kisigadde na bimbira makayimbaka eke nakayimbira mukyala wange tigwe yaliwo ku lwange osande oli ku byange twali bavu munange tosaba bakuwe kuzange bagumira embeera ku lwange nonywera obudde ne bukeera enfufu ne tujeera mukama tali amandazi kati kisigadde yeena tojja gifuna abantu bagambe mulo tumukwatire kajeyo luyima mu studio anti tujjako liri tolowooza bingi mulo ndaba otende walirwa twezza kwala alinze naawe saawa ziri meka tukolere program eno njagala tukole ensonga tuzikuwana ekisajja musanvu abiri weebale nnyo okimanyi tuli salama okimanyi kati ngenda kukuba wano ngenda kufuna ali taxi mulo nsonga olekera kuwulira buganda nga atuwuliriza mulabanje emitwalo era n'ekitundu ku luyimba efite tetugenda nnyo wala katigende kufayo taxi egenda kumusula wali kaguje ekiwedde ngenda mu wino gye ndi akamera akesitatu bwaguga nti oli omukazi ntuuka nangamba ate baneyo muyimbi bwangozi mumukolere ng'ejjo kunku myezi waliwo waja afumba akakyere kakati munayo nansonyiwa rest in peace ebbiri wali paka kaguje kasa nalinya taxi ngirano ntego kizuku kyange ate bakuyita nnyo mu taxi alina sitemo nina abantu benguwamu ne bafa nasanga abavubuka badde banda ne basinika nenyamba yi ntutte byabandi kati nengwa mu budget ati budget tebanganya kuva wali awo nga kuhamu bali banzise kiteeka mu nsawo ennene ensawo ennene mubeera mu bingi jjukira kati mu nsawo ennene byonna ntambula nabyo nekyaja tojjayo layita noswala nange layita nazigoyejeyo kuno mbadde ntabyeri nema abagizi bwe banvume mbadde mbikomya wane nga muda atulimba kyali ku kiti tewekyomangako nekyoma mbadde manjagala anti era layita omuntu otambula n'ekibiri kiraga nti akyekyoma gwe wayimanga sizanse nga waleesobera kwalaali
nali n'ekyoma naye mukama yankwatirako amawugwe nali nga malawo nange no singa kinkwata ebibumba nsigo byonna no tobitunuulira nga onoonya Bible mulo tukamye wano leero tokikola toyina budde nze obudde mbuyina kale wambibuuza dda ngenda mu kamere naye tokola otya twekenenule tunyumye emboozi y'ebutabika eyaki ndagikubuulya ntuli ofu kamera sokombuulidde tujja talikao ku mboozi y'ebutabika ey'ekiro gwe mwana Katonda ali atugoberera mbanja nkunyumiza olugayi ayatusumbuwanga nawe kama unyumiza kaleka oli munywanyi wange munywanyi bali waliwo omusajja yantumye obubaka yampa akapapula gwe nagamba nkawa abantu ekasubi banaga omusajja oyo kumanya ali mulalu we kakasiza obulabu bwe tugenda talikao mu episode yaffe eddako